Dala katusoke tubere bamazima nga tujjeyo hype akayimba ka baby calm down togamba kanyuma okusinga Jamila Analia ekisoboka just hype katina Pallaso ye agamba nti ekimala kimazeeko nti Uganda erina munnangate omuziki oguyimiridde sofa era nga abuuzizaawo n'agamba golowooza oluyimba lwa Lema Omunigeria baby calm down golowooza nti no lunyuma okusinga olwa Chameleone Jamila esaidi eyo kakati no byengenda okubeera nga nkutuusaako ku mwana mulenzi ono ng'asinzidde wali Netherlands ate nga munnange Alien Skin munnange wuuno esaidi eno oh my god naye nga ku saidi y'emu ne Wizo Manizo naye ali mu kweyagala munnange esaidi eno mbambira Geminati nsinza ku Geminati Yugi kansooke nkutegeezeeko nti no Pallaso abadde wali munnange asinzidde Netherlands era nga abaddeko ku live ku mukutu ogwa TikTok leero munnange kye babadde boogerako wali babadde boogera munnange ate ku muziki ogwa Uganda awo omanyi mwana mulenzi ono Pallaso oluyimba lwe olwa Forever munnange ate lufuuse ensonga okwetooloola nno era nno okusinziira nno wajje emboozi ku byabadde ayogera awo ayogeddeko ko ne ku luyimba lwa muganda we olwa Jamila across wali ne ku muziki ogwe Nigeria kakati no soko owulirize katugende mu maaso ne omwana omutaki abo budde buno just bo balowooza nti bino bya gavumenti mbu byakulonda kalulu kano si kalulu bino bya matu okutukulonda tekwegendereza okutukwekanga kanyumye kwekanga kanyumye bino si bya kusimba ku mugongo kati abamu bali mu propaganda baagala omusimanya akayimba ate producer yakalokodiza bamuyita swinswi yanzijeko $7 kati awo nenteeka mu video omwana ajja kwekwatira ku kibaati ne ku kiwempa winge viral ng'oli mu ebyo wekiri we have enough Nigerian music ebintu ebambalooza byabwerere twabagamba abasajja ave Rwanda n'akikuba n'aveeranda n'akikuba n'atukira mu studio bw'otuukira mu buliri gula bakazi naye abanigeria batubonyabonyeza nnyo tutandise n'okulooza ndi endongo eveeyo ddala katusooke tubeere bamazima nga tujjeyo hype akayimba ka baby calm down togamba kanyuma okusinga Jamila Analia ekisoboka just hype kati n'abamu babawunzizaawo batandise okuddira lufe Uganda luli ffe twagendanga mu nsi endala ne tunonayo ssente kati tutandise zikuŋŋaanye waffe tuzitwale eri wallahi naye nga bajja kukkiriza anko bakimanyi kati we already have enough Nigerian music waba Nigeria gwe tulina atumala ne anko nze ngenda kuvaako nengenda kusaba ekintu kimuli wenzija kulayivu yo nja kigamba byonna obikoze neeto obulako kimu kuba ewaka otegedde kalangalo mu tawuni kalangalo wange kalangalo olupromote yantegekayo nga muyayaye nakubisa abantu bange kibuoko naye njagala bategekera nga it's my own show njagala ndagitegeka wali ku ttaka wennyini ngenda kumodifyinga byebyo nno munnange ate Pallaso nkugambye leero boogedde munnange ate ku muziki wali babadde live ku mukutu ogwa TikTok esaidi eyo yakubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Pallaso katugende mu maaso wali Alien Skin nno munnange abadde saidi eno ow'omukulu munnange ate Matias Mpuuga era nga munnange baali wali Masaka nga bali mu kuggulawo oba nga bali mu kulookinga ekibiina ekya DF esaidi eyo era nga wali update gye nnina eri mu kulaga wali omukulu munnange ate Matias Mpuuga yalonze munnange Alien Skin nga sekuritale munnange ate Geno owa DF mu kibiina ekyo esaidi eyo era nga bwolaba awo akatambi ako yabadde nga munnange yatuukidde wali munnange mu bitiibwa ebyabadde eby'amaanyi wali esaidi e Masaka era nga boogezako okulaba akatambi ako akabadde katwedinga ku mukutu ogwa TikTok. Alien tutulinze DJ #tag
byebyo nno munnange ebiri mu kutambula ku mwana mulenzi oyo ali in skin eside eyo naye nga wali wetugenze wali mu maaso mu katambyako okulala wali Wizo Manizo munnange naye abaddeko eside eno jjukira nti no ye ali wano munnange ate mu Uganda ali mu kikwasaganya wali eside eno era nga abaddeko ko by the way mu lugendo lwe lwabadde atambula naye nga enguliko ebadde munnange wali nga ali mu kuwuliriza ko saati n'okukooka mu kaawo ababuuza n'abagamba nti nno akole remix n'oluyimba luno akole remix jjukira nti nno oluyimba lwabadde ali mu kwenjoyinga lubadde munnange ate lwa Michael Rose munnange wali wonna omwana yono walinga ali munnange ate mu enjoyment kibadde kirasi nnyo jjukira nti nno anti munnange weekend ye yagikwatidde ddala esayidi eno kasokoto aba akatambi ate ndoke enkoze bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga bwentyo bwenkyekirizeeko ate ne ku mwana mwenzi munnange ate Wizo Manizo era nga bwenti bwenkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like ekosa ate ne kusubscribinga amanye bampita nati sinza kujamina nti Yugi wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti